Kati TV Neera. Batutte bagambye. Batutte bameka? Batutte basatu. Batutte Nicholas, Sam ne Musiramu. Alizere bandeka ne bangamba nkume ekifo. Okay. Baba kwatiddewa. Baba kwatidde mu babadde muno munda muno. Kiki ekyo kyezawa? Bakubyeyo kagunjo bakagaso bakatya gaso bakaki bakakuba omuliro bakateeka babaka bwe gutwaliyo gasi mu muliro gwe gokyeza bino byonna byonna gwokeza gufulumye bwe guti okuba endabirwa muzinde zaabika awo ne badduka nawo bakubye omuliro ne gwaka n'abaana ne baddukawo. Abaana badde bali munda bakubye abaana bali munda babadde munda. Omuliro bakubye abaana bali munda Mije nga mwebali nga ne gaasi mwali kwekiri tebitulise ebikani bya gaasi gye wandibadde tewayidde. Gaasi tebitulise naye nze nga ebbugu mulira ekalisise nga ligenda nelikuba bweriti nelikuba endabirwamu ezo kati bamaze kuba munda ne muziira abaana ne bagulawo. Abaana badde bagulawo bwe babajjeemu ki ekibaddewo? babazimba batuuzizza eri nga nze bankwatidde. Tebabakubye? Babakubyekubyeko mu mugongo omwo bwe muti badde balina akago bwe bati tebabakuba bwe bati babakuba mu mugongo muno bwe muti babateekako n'empingu ne babatwala ne bangamba nsigalewo nze nkuume ekyo naye obedda ndi mukutya. Kwizera mubadde mudduse? Bano bagabe abagoba bajoni okabo tebakutte yabadde tali naye mbadde omusente bagenzi babuuse babamenyese n'okumenyeka simanyi kuba babuusaawo mbadde ng'omukozi angoye ngeza okulaba bagamba dduka koze ki ekigenda mu maaso ng'abasirikale batuusa badde bayimidde wano babeetoolodde okubya kino ekigundu kya nadda balina obuntu buno obulinga obuli awo buti bwe bakasuka munda bwe bakasuseyo mu nju omwo mu kiyungu endabirwamu bebazaasiza kati ne bagenda ne sayidi eri ne bayise mu mazzi wali ne bakuba ne wajja n'omukka bwe buti nga baana bali munda. kati bwe batuuse babadde babagamba ki? Tewali batuuse baagala kukwata bukwasi kati babakuŋŋanyi bagambye batya Kwizera? baagala kuyeekera eggwanga nze basoose kunkwatira ku geeti ne mbagamba siddamu kugenda mu kimotoka kyammwe nenzirayo bwe nenkomawo eno nembuukira wano nekwekudde abapoliisi baadde bayita bali muno nga balima leero bababuuza muwagiraani abaana ne bagaba bannange ne babasirika ne bababuuza muwagiraani bambuuza gweokoleraani kwanze nkolera amasolomo ne batambula ne bagenda nebandeka nga nyimiridde wali nebagenda ku baana abo. naganye kugenda mu hoteri eri munda naye ngaaka ngende mu mazzi bano ne mbagamba mudduke baapuli mbagambye muddukire muno naye ngaaka ngende bwe nti mpaka wansi maneja abadde ali wali ne mugamba banayinza n'okubamenyesa okumulu jono wabukiddewo baze kwegana ne basalako biiki ne bagifuula profesa wali ku gate badde nze mbadde ngenda kusigula enkonge naye nga ngeze kulaba bajoniwo nga nange ngenda kwambuka eno ku gate ngenze kulaba baprofesa bonna nga babagoba kikumbi sirikale mpaka wano bano ababadde basima obutiko ne mbagamba muveewaawo muyingire obusajja bubwo obuze tenengende eno wansi ukubye ebigunde emirundi ebiri busebo bubadde bwawambye ebbanga kabutudde wali nga ndyeri nigwoyinza omuliro mu gaasi omuliro mu gaasi kyaso mu maaso omuliro munezidabiramu nezaabika zibadde zigenda kwabika babakubira sayidi eri kaleka nakaasi sirinda zibadde zigenda kwaka
babambuziza waki temungambye bangambye waki totugambye nti muli mu gaasi koze nange simanyi byammwe. As you can see now, our premises have been taken over by the police and the military. No reason given. Our employees have been arrested. Others, we don't know where everybody is scattered. But one thing we know for sure, that this will come to an end someday, God willing. Okach TV, Nera.